mbagamba ebintu biri bisatu. Nagamba investor ndi yeyekka after covid aina kyagamba eggwanga. Genda mu muzikiti, genda mu kanisa, genda ku TV, tewali aina kyagamba ggwanga ng'oggyeko Victor Kateeba. Abatajja va mu bwavu tebasobola zikuba, tuzikube nga abanaava mu bwavu. Nina abasajja be nali nnyumya nabo baali ba Nigeria ne baŋŋamba ebintu bisatu. Investor ye yaŋŋamba nti bw'oba onoova mu bwavu liringira mu herbs ne spices. Ekyo nakikwata ne nkiteeka wano. Ate bo ne baŋŋamba ebintu bisatu. Ne baŋŋamba ekintu kye bayita okuba ne shares somewhere. Let your money work for you. Ekyokubiri okuba ng'olina ky'otunda on a daily basis. Ekyokusatu kubeera mu production. Bw'oba onoova mu bwavu lowooza ku bintu bimeka? Bw'oba tekuliiko woogwa manya ogenda kubeera mwavu n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Amiina. Omuntu yenna ng'okyakola, nze nali nkolako ku pampu y'amafuta naye nga lw'otakoze tolya. Ekyangobawo kubeera nti lwesikoze sikola ki? Sirya. Bw'oba okyali ku mulimu nga lw'otokoze tofuna guveeko leero. Akitegereza kuba wamanga zisingako awo. Lw'otakoze tokola ki? Tolya. Investor n'atuwa omukisa. Saze kusomesa njogerako bwogezi katono lwakuba twogera nnyo ndi musumba munansonyiwa. Amiina. Omuntu bw'aba ne shares ne bw'obeera ewaka omuyisi mulamba bwe guggwako ogenda olaba ka message nti jangu ono n'akaki akasenteko. Abasajja abagagga bonna muki nga musanvu abagula shares babayise. Amiina. Tuli fenna. Omusajja omugagga yenna anoonya waateeka ssente n'agenda n'akola ebiki ebirala. Ekyokubiri nkugambye okuba ng'olina ky'otunda kye bayita marketing. Douglas yatugamba nga nti teri maketi yasula njala. Omuntu ng'olina ky'okeera ku makya n'ogenda mu katale tosobola kusula njala. Ate ne tujja ku product za South Uganda nti abantu betusanga abasinga ate bo ne bwazitwala ewaka ng'alondamu omwana atuuse mu senior 4 nga mugamba tambuzaamu awo agenda okudda ng'aleeseyo 3 oba 5. Kitegeeza oba ng'oyingidde mu sales n'okutunda products za South tosobola kusula njala n'olunaku n'olutya. Ekyokusatu bakiyita production. Bwe twogera ku production abantu bangi babadde balunda obumyu ng'alunda bwakulya. Naye omuntu ali mu production asalawo n'agamba nti buli mwezi njagala mbe nga nfulumya obumyu 100. Ye muntu ali muki? Mu production. Ye muntu atuula n'agamba nti njagala nnime rosemary nga nsobola okufulumya ttani 4 buli myezi 4. Ye muntu anaava mu buki? Naye bw'ogamba nti nze kannimeyo ebikolo 10 gwe toli mu production. Bw'olinda gw'ogenda oguleyo abalala bye batunda toli mu sales. Wabula ogenda sigala ng'okolera balala na bwavu kwongera kukuluma na kuwulumya abaana bo. Bayibuli egamba nti musirusiru nnyo omusajja oyo oba omukazi oyo alifa nga talekedde baana be busika. Mukama bampeera omukisa.